Eno Miranga na biwobe Rema Namakula teyalabiseeko ku mukolo gwa Irene Namulondo atenga mukwano gw'enfanfe bannange ogenda kubanga obifuna mu maaso awo ensonga za Eddie Mutwe tebinnaba kuggwa era nga ku luno abantu bafuuti soja batabukidde ddala bagamba agendera omuhoozi ekimala mutumanyidde nnyo ne Calvin Kayanja muyina mu maaso awo naye ng'ate ayina byayogerawo ensonga za mwana muwala Kadama Nambiru Hajala eyafiira mu ggwanga lya Saudi Arabia Mama Kiyumba gwe yatta nabyo ogenda kubanga obifuna mu maaso awo mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi nkola yaffe mbasaba video mugimpe like gwe wena funa subscribinga nensabirako mu mwenna abalwadde abakosefu nsabikisa kya mukama ate kibatuukeko mwenna ba sweetheart muwone Sheikh Shirafu Dembe musomi wa dduwa akola ku nsonga z'amaka mukubireko agenda kubanga ate akuteereza obulamu business tezitambula bulungi yagala kugenda bweru ye byonna abimalanga munange olunaku olw'ejjo gubadde mukolo gwa Irene Namulondo omwana oyo gwolaba buno obudde mugole yavudde ku luggya naye mama twavudde mu mukolo zibadde mekaawo nga bwamisana nagaze okulaba ekawungezi saa 2 ngali ku mukolo gwa Spark TV nange ono omwana obugole bannange talize na bugole kugamba kubunyumirwa munange Rema Namakula teyalabiseeko ate nga tumanyi bulungi nnyo Irene Namulondo wabeera ne Rema Namakula wabeera yadde okumupostingako ewantu wonna kyokka ate nga ye Irene Namulondo ne ku birthday ya Rema Namakula yateekayo ebifaananyi bye n'amwagaliza amazaalibwa amalungi n'agamba mukwano gwange biki omanyi munange waliwo abantu abeesiba ku bantu era nga bo bajjaaji batandise eddambu kitegeeza Irene Namulondo ye yeesiba ku Rema Namakula lwaki ku mukolo teyazze yadde okumupostinga ewantu wonna wadde okumwagaliza obufumbo obulungi Rema Namakula teyakikoze naye nga kasita omwanattu yavudde ku luggya okiwulidde ekintu ekyo munange bwe tweyongerayo ku nsonga za Eddie Mutwe bannange ebintu biwanvuyo omanyi bakuba omusajja yenera feesi yazimba eri ate no nga General Muhoozi ye akyeweera ddala agamba nti Bobi Wine yagenda okuddako mukama Katonda yagenda okuddako ate agambye nti singa Bobi Wine teyeesonyiwa famire y'omukulembeze w'eggwanga ng'ajja kukola n'ekisingawo bannange General Muhoozi buno ku luno munyiivu nnyo naye nga Eddie Mutwe kimanyikiddwa kati mu lwatu yamulina kuvuganya kitaawo so si ggwe gw'oli njoka etudde mu kitaawo naye nga nnyini njoka ebamala okumuggyawo mbuulira ye enjoka eyinza kulama etya okubye nnyo tukuwa attention okubye nnyo focus tugiteeke ku ggwe focus twagiteeka ku kitaawo kubanga ggwe toyina ky'oli ewatali kitaawo situyina maanyi ga kwonoona tulwane ne kitaawo ate tulwane naawe ng'ate tukimanyi nti bwe tumaliriza kitaawo automatically gwe toyinza kusigalawo tetulwana naawe tonnatuuka kubeera mu position erwana naffe gwe amaanyi go gatudde ku buyinza bwa kitaawo oli ttabi ku buyinza bwa kitaawo kitaawo bwe tumala okumusinsimulayo wansi emirandira automatically naawe obeera omaze okusaanawo mbuulire ettabi eri asigala nga liyimiridde ng'omutima maze okugutema tetulwana naawe naye nga awe tuli bafuuti soja wama nabo bavuddeyo ne bakangula ku ddoboozi bagambye nedda ekimala mutunyigiikiriza kati ke kaseera ndowooza naffe oba tukozese ku bikolwa omanyi bagamba wonyigiriza ennyo ennyindo ogireetera omusaayi naye era nga mu kiseera kyekimu munnange nina maaso wano Calvin Kayanja nga musanyufu bitya oluvannyuma lwa TikTok ate okusangulayo oluyimba buno munnange Bobby lwabadde yayimbye ng'alimu ne Kiyisaha wamu ne Nubia niri munnange ne wogenda okulusaakinga ebivaayo si birungi oluyimba lwa Bobi Wine omuchina nannyini TikTok makafunguli alusiseeyo ku app ye amugambye ono katembawo w'okujjako dikiteeta nga toyingira nsiko mutwale ku app yo gye bayita YouVote ye bannange eyo yaddawa omuchina amuweereza omuko gw'ebbaluwa abikkula lupapula ku lupapula amugambye nti nze ebigendererwa byange ne app eno byakusanyusa abantu nakwejjako situleesi sikujjako dikiteeta yenna era amugambye nti bw'otaweera noddamu okumisiyuzinga disi app tugenda kudisimisinga miranga myerere eruddaawo omukyalina ono makafunguli yatamanyi nti ono ye pulezidenti wa Uganda omulonde lwaki ogoba struggle ku app akayimba nga kabadde katukutta omugamba agambye nti ebyekifere tojja kubikolerako kuno
nze no app sagireeta kuwuddiisa bantu nti dikiteeta agenda kuyita kuno. Era kyasinze okusimbako essira abuuzizza Kadingo nti singa tetwaleeta app eno dikiteeta wandimututta otya. Era n'amubuuza nnyo ku YouVote nti mwabeeyita abavubuka ab'omulembe guno era abategeera ennyo lwaki temwekolerayo app yammwe ejjako ba dikiteeta. Ekyokubiri, dikiteeta ki eyali aviiriddeko ku app eno badikiteeta babajjako basamba nsiko. Amubuuzizza nnyo kyekikukubirisisa abantu okuyingira mu kalulu ke baakubba luli nga tonnafuna measures zekakuuma ku luno. N'amulangira okukolagana ne Museveni nga bw'awuddiisa abantu nti ye yayita dda mu app eno n'alingiza mu ssimu ye ng'era afuna essimu okuva mu State House. Ebyo bye nnina okuva eruddaawo. Si birungi Kadingo gaakaaba gaakomba. Kati muddeemu mutubuulire ekiddako. N'abazungu baabagoba. Olaba ate ennyimba zammwe bazijja ku mitala kuno. Ffe nga kwetuli. Omanyi bagamba mu buzibu munnange bw'otegeerera akwagala na bulijjo akukongola. Kati ono Calvin Kayanja ekimusanyusa olw'okuba nti oluyimba lwa Bobby ne King Saha Nubian balugyeyo bannange. Naye nga wetuli kale munnange wetweyongerayo manyi tuyingidde wiikendi bamaama baffe abalungi leero waazannyeko n'abaana oba oli mu kwefuula bize munnange stress zikuli bubi zikutta. Munnange gye nguyidde ku mami ono nga ye ali mu kikwasaganya wamma wali wonna. Bwenkozaako eno ku nsonga za Nambiru Ajala eyafiira e Saudi Arabia era nga yafiira mu mikono gya maama Kiyumba eyamutolosa mu nnyumba y'Omuwarabu gye yali akolera. Munnange kigambibwa nti ono omukyala yadduse we yabadde abeera takyaliwo yagenze nti ate mu kitundu ekirala era wenjogera buno budde amasimu ge gonna yagasazeeko. Naye nga waliwo akatambi ke nkuleetedde mu maaso wano ogenda kuba nga olaba abaana abatoloka abava mu nnyumba z'abakama baabwe bo ne bagenda okukoleyo ebbala okufuna akasente mbu akawerako embeera gye bayitamu. Abaana balwalira ddala, abaana beekuba ate nno munnange embw eyo maama Kiyumba kasa obunyiiza ayinza n'obutakusasula ssente. Kale ya gamba bana nti no obwenzi gwe bujja bakukola nga tetubyogera tusirise. Tusirika lwa kwagala buki bagawata tusirika nga twagala enkwatagana. Twagala enkwatagana mu kitundu. Mpa omutwalo gwange nga sinajja. Njagala omutwalo gwange muneza. Mpa omutwalo gwange nga sinaba kutuuka awo. Oba paka kuwulira bubi obwomenyamenya. Ennaku zikusooka ne zitakuva mabega. Ennaku zikusooka ne zitakuva mabega. So yeyemu ku mbeera munnange ebeera mu baana abatoloka ababeera mu bamaama b'ennyumba kwekuba okitegeera omwana asobola okubeera awo n'akutta naye nga munnange n'abali badde bakutaasa bali mu kuseka busesi. Kwegamba kasita otoloka ndowooza olina okukola ennyo empisa oba obutanyiiza maama Kiyumba kuba omunyiizaamu katono nnyo ne zivaako abeera wadde mba okukola kyonna kyayagala kubanga mwaka kaseera gwe ye yabeera akuyinako obuyinza oba okitegedde ekintu ekyo. So mwebeeremu abaana ab'obuwala
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tucaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga tumaliriza munange Mr. Ronnie ate alina obubaka munange bwawaddemu mwenna abakyala abalinamu kasente n'abatalinamu n'abasuubira ate okukola ne bafuna akasente. Munange nti ne woba ng'ofumbiddwa ew'omusajja sigala ng'otegeera omusajja ng'omuwa ekitiibwa ate sigala ng'obalirira omwami oyo. Kale bingi byayogedde ng'ate wengenda okubalekerako akatambi maaso wano era kambasiibira wano bye. Osobola okwagala omusajja nga bw'oyagala. Osobola omuwa omubiri gwo nga bw'oyagala. Osobola omutimba buli wamu. Osobola omutijjisa mu mikwano. Osobola omukyaza ewammwe. Osobola omuzaalira abaana. Ebyo byonna birungi. Osobola omubeereramu, musobola okubeera mwenna. Osobola obeerawo mu mbeera embi. Naye kankubulira ebintu ebina ebikyasinza okubeera nga bizitowa valiyu mu bulamu bw'omukazi. Omusajja ne bw'aba yalibadde akumanyiira okuleka ng'omutwe gwe tegukola bukozi. Ne ku bino ebina omusajja yenna ategeera kasita obimuwa n'olaba nga yasigadde akyakuzoganya oba nga takulabye nga takulaba munsa weezuula onoonyewo olaga ekisookera ddala emirembe. Teriyo omusajja adda waka kuyomba. Ebintu ebimu togenda byogerako. Togenda kumaliriza buli nsonga mbogenda kugyogerako nedda. Yogerako ekisaanidde ebintu ebimu bireke. Natural abasajja abamu bwe batyo. Tuli bwe tutyo. Omuntu muleke bw'obeera n'omuntu manya. Beera wansi ebintu ebimu bireke. Tobyogerako wadde kikunyiizizza. Bw'onaafuuka ow'omu masaawa yonna buli kimu nti okiyombera buli kimu okinyiigira. Omuntu ajja kwetamwa. Namba 2. Okubeera supportive oba okuwagira omuntu wo. Abakazi abasinga olw'okuba olowooza oba awaka nga tolina mulimu tosobola kuwagira musajjawo. Nedda. Kikyamu naawe osobola okumunoonyeza noga taata gundi nawulidde wali batunda akataka. Nawulidde kino. Nawulidde eri ku gundi maama yangambye waliwo batunda akataka wano. Bana kino. N'olaga nti oli ku sayidi ye obaako ky'omulaga. Omwami wo buli mubeera mwenna nga naawe omulaga ekkubo lyasobola okukwata ne muba bulungi. Tekirina kikikosa naye abasinga otuulaka oli n'akuleetera emmere ne wabaawo ekivvulu mitwalo 60. Oli najja ku makya n'okeera ku makya n'ogira bannange nze nnyina ogenda mu koshenizi nze nnyina ogenda okulaba omuyimbi bw'atazze. Sente zigenda ogenda kulya ki nga mukaddiye? Ogenda kulya ki emyaka gigenda ng'ettabbu? Jjukira oli asobola okukulekawo n'afuna omuwala omulala omuto abatalina nnyo bizibu. Eriyo abawala abatalina nnyo bizibu nga goloze nti kasaba mugulyeyo essimu ne kipusi ku wiikendi nga ye ebibye biwedde. Wadde mbogabula omubiri gwe nga bw'ayagala naye gwe alina ebigendererwa olw'osudde. Lumirirwako ku nsawo y'omwami wo. Ogambe bannange omusajja ono nange kamuwagire taata gundi wandekeddeyo ssente bwe ziti naye mbadde nsaba. Nedda mu kivulu tetugenda mu kino. Olage nti budget ku nsawo ye kweri. Omusajja ne bw'aba abadde akuwewula. Kasaalaba ng'omukazi abalirira ensawo ssebo. Ne bw'atuuka obulungi bw'omusajja. Waliwo obulungi before sex n'obulungi after sex. Omusajja wano kubanga muzimu guli gukulinnya bulinnya n'ogera ne weebaka n'omuntu gwo yenna gw'olabye akusanyusizza. Naye omusajja yeebaka n'omuntu gwa amusanyusizza. Omusajja awangala n'omuntu gwa amubalirira. Ekyo kitwale nga kikulu. Ekirala ekitiibwa. Bw'omanya nti ogwo mukyala gundi tolinda mwami wate bamukuyitire gundi mwami gundi nga gwe eri oboggula boboggozi. Kubanga loni omumanyi mubadde mwenna n'omuliisa egundi laba nno kino laba nno
omuntu kasootuka ekiseera n'omanya omuntu yiga okumuwa ekitiibwa nga gwe omuntu bw'otamuwa naye agenda omukuweera omuntu ayinza okugira ebintu bitini nnyo sesifukamira nze sikola bweti tofukamira abafukamira bajja kujja ojja kulaba oba obufumbo onaabusigalamu bw'ofuna omuntu wo ng'olaba omutegedde asobola okukola by'oyagala yoyo gwoba ofukamirira gwoba okolera buli kimu gwoba owa ekitiibwa gwoba omanya nti ono ye mwami wange y'ono abamuwa ekitiibwa olowooza ogenda kufukamira bufukamizi kyokka omwami wo tomwogerako bimukwatako wammwe togamba baganda bibe mwakoze okuleka nga omukyaye omusajja gw'onyumiza abantu oba baganda bo yoyo omusajja gw'okooye ng'okimanyi tokyaddira naye ate ekitulowoozesa omuntu okumwogerako ebintu ebyo kwe kubeera nti tokyamusuubira mu bulamu kati weoyogera kwedifendinga abantu baleme okwogerako nti obufumbo bwakulema bulemi naye omusajja ali akola bw'ati ebintu babikozesa kwedifendinga naye oli awoyogerera omusajja ebigambo yakoze bw'ati yeebaka n'omukozi kyokka ate enkya n'oddayo oswala omusajja ekitiibwa kifa naawe ofiiriddemu bawo yeebaka n'abakozi ate naawe oli naye kati kikyofunamu omusajja yankoze bw'ati yawasa omukazi eri toyogeranga byama bya mwami wo bisirikire ebimutuluka ebimubisirika nabyo ne muzaddewo tomugamba bazadde bamanye tuuka eyo nga kimulumye n'anyumizaako omulala ebyama bino ebisaasaana obufumbo bwe bwogeramu ebyama bwe obwono byemu nga wabukooye n'akasemberayo ddala okubeera omwesimbu wano abasinga olowooza n'osaba omuntu ssente togenda zikozesa muntu mugambe mbadde nsaba y'emitwalo 5 njagala kukola ABCD n'olimba ndi wano okuba essimu olimba ndi wano twagenze kuziika oli walala oluusi ate n'olimba ebiri waafi teri kibi nnyo nga kulimba nga tofunamu walirimbi omuntu ng'omanyi ofunamu olina omulimba olina mikwano gyombo ate ndi wano tuli wa maama tuli ki kati agenda kujja omusajja okuddamu okwesiga bannange osobola okugamba omusajja ekirimbo kimu n'amanya nti wamulimbye naye gwe kankubuuli obwongo bw'omusajja abakazi oba kaleekaleko kubanga gwoba olina ky'osuubira ofuna omusajja okwerabira nti wamulimba oba nti oli muyaayi kizibu kasokola ebintu ebikiyaayi n'abiraba ne bw'aba akusonyiye tasobola kukyerabira tekimuva ku mutima era buli ssaawa ne bw'oba ogenda kukola buli kimu ky'ogira asigala akikebera nja kusaba nnyo omusajja bw'omanya nti oli mu bufumbo omusajja tafunika be weebaka nabo bajja kulabika abalenzi omulenzi asobola n'okubeera ow'emyaka 6 naye omuntu bw'ofuna omuntu gw'otegedde ng'akola by'oyagala 1 muwe emirembe teweesiba ku muntu mubuuza gy'ava omusanze mukulu musanze ayina abaana omusanze yawasaako dda leka kugamba nti yabula okujja okuteeka eka si musiru bw'aba yateekawo gwe kakkanya omumwa gubikkeko ovaawo ate eriddawo oli naani oli muntu muggyeko omumwa muleke agenda azungire gy'azungira ajja kudda atereere omuntu lumirirwa ku nsawo ye musapootinge omusajja bw'oba olaba teyeezimba tota muntu mulungi kubanga teyeezimba muzigire poloti omugambe yino poloti yino tata gundi poloti yino adde bagitunda naye nange nyinawo $2 million lyoyitayizizo twongereko ate least otese ne babuloko bagambe bannange poloti yammeka nti $2 million nti tata gundi nja kuyita mu mwami wange tugigule ne mugireega 22 omugambe gwogena omugambe nze nasasuddeko 2 kitegedde poloti ya $2 million nasasuddeko 2 ekintu kya $5 million bw'oba olaba teyeezimba gwe muteekemu ekibuli nalabye wano bazimba ninako omukyalo omu gwe nalabako era gwe nkyalaba ensi yonna gwe yeegomba kati bayingira ennyumba nga temuli yadde amadirisa n'agamba nze nkoye obupangisa